Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi Mukama waffe Yesu Kristo gw'asaasidde okwota puroguramu eno obuliro, nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Ddembe Herbert omwanjuzi wo, era ndi wa mukisa nnyo nnyini okubeera nga Mukama ampadde akaagaanya kano okubeera nga nnyanjula puroguramu eno. Era tuli ba mukisa nnyo nnyini okubeera nga tetufuna ne bannaffe abajja okubeera Mukama waffe Yesu Kristo obujulizi olw'ebyo ebingi Mukama by'abakoledde, nga bw'abasaasidde, nga bw'abatambuzza okubatembeeta okubajja yonna gy'abazze okubatuusa eno gye bali. Kale n'olw'ensonga eyo tuli ba mukisa nnyo. Naawe kennyini atulaba osobola okufuna chance okulabikako ku puroguramu eno. Wabula tubawaate woyinza okuyitira awakwanguyira bw'obanga osobola okugendako ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions ku YouTube, kwegamba otayipingamu Vento Productions ojja kulaba programs zaffe. Ate naawe osobola okugenda mu kasanduuke wansi awo n'oteekawo obubaka bwo, kiki ky'olowooza, kiki kyewandiyagadde otugamba, oba wandiyagadde okusaba naawe okulabikako wano mu studio zino ogulumize Yesu Kristo olw'ebyo ebirungi byakukoledde. Kale tuli ba mukisa nate mu studios olunaku olwaleero okukyaza omwami Ssebbagala Desderiyo okusinziira Essekanyonyi gy'avudde okujja wano okubeerako mu studio za 3ABN. Ssebo tukwaniriza. Nsanyuse nange okunkyaza. Lamusa ku mulabi waffe. Abaagalwa abatutunuulira kaakano, twebaza Katonda, twebaza bwebaza okubeera nga tulabikako mu maaso gammwe. Weewaawo. Mukama abatuweera omukisa bwe mba nga muwuliriza byonna ebigenda okubaawo. Amiina. Kuba Katonda waffe ye Katonda ow'okwagala. Amiina. Awanirira obulamu bwa buli kinoomu. Nga liri bassanyu nga tutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Eyo eggolo yaffe. Weewaawo. Mukama atuweere wamu omukisa. Amiina. Tuweereyo essaala eggulawo. Tweyanza omwagalwa kitaffe mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu. Otukoze bulungi bw'otukulembedde n'otutuusa mu kifo kino. Ate twebaza olwa baganda baffe abataddewo ekifo kino, we tusobola okwogererako n'abatuwuliriza abangi olw'okulaga n'okuwaayo Mukama byatukoledde mu maaso gammwe. Weewaawo. Mukama atuwa omukisa eri abawuliriza abatulaba, so naffe n'ababeera mu kifo kino ffenna atugattire wamu kunnyanja endabirwamu nga tusaanidde mu linnya ly'omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo olw'ebirungi byakola mu bulamu bwaffe. Ekyawandiikibwa kigamba mu Isaaya essula ya 42 olunyiriri olusooka lwennyini nti laba omuweereza wange gwe mpanirira, omulonde wange, obulamu bwange gwe busanyukira, oyo gwe ntaddeko omwoyo wange. Bannange ebigambo ebyo singa Mukama Katonda abigamba ggwe atudde awo waliwulidde otya? Olwaleero tuli ba mukisa bwe tukomawo oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo katulabe Mukama Katonda by'akoledde mu bulamu bwa Ssebbagala okutuusa kaakano tovaawo. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bed rest taliino. Abamu tusenga twafa dda
waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Eno ye program Julira Mukama. Nze Dembe Habat omwanjuzi wo era kaakano obutereevu obutakulwisa katugende tutandike okuwuliriza obujulizi bwa mwami Ssebbagala avudde e Ssekanyonyi. Mwami Ssebbagala bali batya ab'e Ssekanyonyi? ne bantumye okulaba Ekkanisa egamba ki? kanisa kamaffe yeebazibwe egenda ekula Mwebala omulimu. omulimu gutambula bulungi kuba kakati ne disitulikiti eyitibwa Busunju twagifuna Amiina. okuva mu mulimu Mukama gwe yatukozesa Weewaawo. era mu ngeri y'emu n'amakanisa geeyongeddeko kuba kati disitulikiti eweza amakanisa agalina obukadde 12. Bano Mukama nga bulungi nnyo. Weewaawo. Omulimu gwe gwongera okusaasaana. Gusaasaana Gujja bumbiro. yagamba nti nno enjiri eno ey'obwakabaka erimala kutuuka buli wamu. Weewaawo. Kale awo ndowooza omulimu namwe mugukutteko kannabwala. Mukama waffe nga bw'ali omulungi Weewaawo. atugabirira ate ne tutuuka aweetaagisa. Mukama agulumizibwe. Amiina. Mwami Ssebbagala y'ani? Alina abamuzaala naye. Omanyi oli bwakulaba ng'otukuzza omutwe yeewuunya oba nawe baakulerako nga kali akabebi ke baakazaala. Weewaawo. Weewaawo. Nange nazaalibwa era mukadde wange emyaka gyange teginaba tendinatuuka kulengeza wakati wa myaka gy'abazadde bange. Kubanga taata yakawummula ne maama yakawummula. Nga Mukama abawadde ejjo obuwangaazi. 10 bakibubuusaamu awo nga 15. Bayingira 10 ne bakiyitamu 15. Otyo. Otyo. Kati mu mwaka eyo mu 1900 wakati wa 4 mu 9 nga tuyingira 5 nange Mukama wasiima ne ntuuka mu nsi. 1900 ana mu 9 nga tuyingira awo mu 5 Mukama bwasiima ojje naawe okiikeko mu nsi eno. Ne ntuukako mu nsi eno. Otyo. Era mwankuumidde. Agulumizibwe Yesu. Weewaawo. Okuzaalibwa kwange abazadde bange baali banjuyi 2. Esooka mmange yali Muprotestant. Otyo. Eyokubiri taata yali Mukatoliki. Ndabira ddala. Kusoma kwange tekwagenda nnyo wala naye nayitako mu ssomero. N'obugumizibwako okubanga osobola bulungi okulaba Bayibuli n'osoma nnukuta ku nnukuta. Mangu ddala. Otyo. Waaliwo ekikoosi ky'okuyingira busasodooti. Nange ne neewandiisa kuba nali mpulira nga nsobola. Otyo. Naye interview gye bampa nenzazika. Otyo. Kya bugazi. Kubanga baŋŋamba abazadde bange bateekwa kubanga banzikirizeemu. Nga kwegamba si Lutherani ate nga ludda luli kwegamba papa kwegamba nga tebikwatagana. Tebikwataganye. Emirandira gyabyo gyakusika muguwa. Faaza bwana mukulu yali Mukasa. Yali mu buyambi Bunamutamba. Ng'avudde wano Kijaguzo. N'aŋŋamba nti nsaaliddwa. Tosobola. Naye ku foomu twali tutuddeko 3 mu kusoma kwaffe. Bannange 2 ne basigalayo. Otyo. Era wenjogerera we nasembera nga Akireyo Kiwanuka yali Mubende mu kigo ekikulu. So nga Ssemimbo simanyi nnyo saddamu kumuwuliza. Naye nange Mukama nannyamba n'onkwadde nga 2 byagaana natambula mu buvubuka bwange mangu ddala mu myaka 25. Omusajja omusumba wa Katonda gwe yateekawo yali ayitibwa Kigozi Emityana ne baleeta effort. Otyo.
ng'otebera 25 egy'obukulu awo effort ezze ku kyalo otyo mu kabuga kaffe naye era nali nfisse kwolwera ate nga wafikkira mu kigo kati ate ogenda okufikkira ne wano mu effort kubanga twali ng'emyaka gyange bwe gyali twali tusuubula mwanyi ku bugaali bwaffe akapapula baakawa munnange nze saamanya akabayita omwefoti atuuka awo egenda kuggwako tutuuse mu woteeri tulese emwanyi zaffe ku sitowa njala etulumyemu mugamba sasula tuddeyo gye tuvudde tumaze okulya asowola sente akapapula kagwa otyo nkalonda kwaliko ekibuuzo ekigamba nti senga yesu akomyewo kati eddakiika yandisomye eddiini ki abaffe ako kankwatako otyo ningali ono yeebuuza bwebuuza takimanyi bali luddawa basangibwawa ne baŋŋamba nti siwala mukatawuni kaffe wali ku sitoowa kwegamba kwaliko kibuuzo ku kapapula nti singa yesu atonnya olwaleero ng'akomyewo weewaawo yalisomye ddiini ki ebirala byonna bisange mu lukuŋŋaana awo nagamba mangu ono gwe tulina gwe bamaze okuntegeeza bali wali essaawa ziba 10 ku 12 wakati awo nemuga nti gira tudduke nja kugenda mbategeeze ndi mukakafu okubategeeza kubanga nsa nagirina ey'eddiini yesu gye yalisomye gyatekwa oba katubuuze nti nno singa yesu atonnya leero ku nsi yaligenze mu kkanisa ki otyo twayanga okuddayo ne twakerewa mukeera gaye emwanyi gye twazijjanga wali walako tugenda okudda nga ziweze essaawa 12:30 otyo naye nga bamaliriza bawerekera ababadde mu lukuŋŋaana mwe mutuuka butuusi ffe tutuuka nga bali bamaze naye balaba mpira gy'eggaali zaffe tukyama nebategeera nti bano mubutuufu ne batubuuza bataata mujja wano otyo nti ye tusanyusa balaba ninga mukiriye tugamba mumaze ne tusaalirwa bambi ne batugaa nti twali mutawaana mubeerawa nga Ssekanyonyi awo siwe nali nsula bbira mitala bwe wati nembaga nti mbeera ku kyalo gundi nembaga nti osobola bulungi nnyo gwajjukire yali Saturday sabiiti otyo enkya ono osobola okutuwa obudde ne tujja tukukyalirako ekewuwo bajje bakugabane naawe omulamwa guli gwe wasubiddwa kubanga nali bagamba nti nze ekindeese si kirala kubaddamu ansa oba bino byemugamba byemuyize biganye kambadde mwansa yammwe kapapula nze kambawe buwi nti tetwagala nnyo kwakati oyina ebitabo nti mbirina vanjiri njirina katikisimu ennyonnyola njirina otyo nti wali ozze bbalaga nali nga ozze n'evanjiriyo ne katikisimu olwedde ndi ku mulimu naye eka gyebiri otyo ate na wano mu mutwe nga wabikwata bukusu mbirowooza nga mwebiri era byalimu kye nali ndowooza otyo kati nembakkiriza netwawukana ne bakugamba jangu ne bayibuli bajja kunsanga nevanjiri nze saali mukwasi wa bayibuli era nga katikisimu yo tekuva ku pembeni eriika gyeri ebeerako ne katikisimu ennyonnyola njirina nga ekyetagisa okunywa oba okulya nkirina mu by'omwoyo otyo bampa essaawa za lwaggulu bandagira nkuŋŋaanyeyo bannange muyigire wamu basanga we mbakuŋŋaanyiza nga mwateredde dda mulinze twali tusukka mu bantu 15 nga mulinze kubanga nali muntu omuzannyo gwange ogwanyumiranga ennyo kapiira kati kyanyangwire okubanga ndi muntu wa gurupu nga kyangu nnyo okubaako ne b'okuŋŋaanya niba ni mujje bwetyo ne tubaawo ng'oyagala bakakasa ne baŋŋamba sooka oleete ku vanjiri ne katikisimu kwamwe tugenda okutambulira mu buufu obwo nogamba musindise musota neŋamba kale oba munya mu ssubi
ne bagamba oyinaako okunyiririza oyinza okutuyambiraku wano naffe kuba tetwagala nnyo ezisobola okwanukula ekibuuzo ekyo noga nti awo bukakafu buno n'olwekyo bwe ntyo nali nkiwuliddeko nti maama wa yesu eri mu kyaki ayitibwa mariyamu naye mu budde obwo saakirowooza n'abagamba nti omukazi amuzaala ye mariya taata we ye yozefu otyo amannya ago gaffe ga kikatoliki gava mu ekereziya mpulidde bwe bukakafu bw'olinawo kituufu kwokuba kyogambye naye otukkiriza waliwo ekintu ekyenjawulo nembaga nti nalaba enzikiriza yaabwe eringa empakanya nga bakkiriza naye nga balinga kwegamba abasigaddemu akakunkuna bagamba nti guligwe waliwo kootonnakwasa nange mu magezi gange nembaga nti kati nyanjuddeko katono namwe musumulule otyo mujja kuleeta kitundu nange ndeete kitundu nange ndeeta towemalaayo bagenda okubaako enyiriri zeboogera zebampa naddala ku sabiiti awo nali nteekawo n'omukono bagutemeko nga vanjiri endaga nga sande ye sabiiti oba sabaato naye ekitabo kyange ate nekinvaamu kyenyini kyobaze nakyo evanjiri nenvaamu ate nekusongera sabiiti ewalala ate neŋŋamba sabaato yali mpisa ya yesu otyo naye tugenda mu Luka 23:5 okuva awo bintu byantabula ng'ekyamazima yesu yakomererwa n'afa ku Friday amiina naye ng'olunyi lugamba lwali lunaku lwakuteekateeka sabiiti oba sabaato ng'ejjengenkeera ekyo ne kivaawo tugenda okutuuka ku sande nga baŋŋamba ku lusooka 7 otyo kyeŋŋambye nti ekitabo kyange ne kinvaamu kimbuulidde ekyawukana nange kyobadde omanyi ntegedde okuva awo nayongera okutunula n'okwetegereza n'okubiddamu nga olunyi tulusomera nyinza okuluddamu emirundi nga3 si kuba nga bawanzeewo ebyabwe batabudde bambuzeebuze tugenda okukakana mu Luka 4:16 nga yali mpisa ya mukwano gwange yesu okukuŋŋaananga ku sabiiti ne bambuuza naye ndowooza ne betusooka tukomaawo naawe oyungeko kati naawe leetayo ku bujulizi obulala ekyempisa mu buwangwa bwaffe ekintu omuntu empisa ye ekintu kyamanyidde ekintu kyakola kati bakikunokoleddeyo nti mukamaawo kyeyakolanga kyekyo nga ate vanjiri eŋŋambye nti ku sande olusooka 7 lwe yazuukira naye ku sabiiti baali bawummudde awo nabaga nti kati mbawadde akakisa mugende mu maaso nja bakwatira awalala kale awo mumpiseeko naye nange nja kufuna weejja okutebera goolo eyange tugenda okweyongerayo mu Bebbulaniya kwatiriramu omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN obujulizi omusajja azze kulaga nti yesu kristo singa aba akomyewo leero eno yeddiini gye yali baddemu eno yekkanisa gye yali baddemu batandise wajje kiggwera ebyaddirira bye tugenda okutandika nabyo nga tukomyewo oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo oli ku 3ABN TV program Julira Mukama.
mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu. Oli wakati mu program Julira Mukama. Tuli ba mukisa mu studios okubeera ne mwami Ssebbagala era obutabalwisa katuddeyo atubuulire kiki ekyaddirira nga bagenze mu Bebulaniya. Mwami Ssebbagala. Otyo okutuuka mu Bebulaniya nnya kuva ku lunyira omwenda nga wagamba awannyonnyola kitugwanira okuyingira mu kiwummulo ekyo. Amiina. Omuntu yenna obutakola ki, obutasubwa oba obutagoberera kwa twali mu vanjiri, obutagoberera butawulira bw'abali abaatusookawo otyo oba abaakola ekintu kino, obutabalwisaawo ekyamazima, obutawulira na butya. Ate nga kansomewoko katono. Kale wasigaddeyo ekiwummulo kya Sabbiiti eri abantu ba Katonda nti kubanga ayingidde mu kiwummulo kye era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Kale tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo, omuntu yenna aleme okugwa mu ngeri eyo ey'obutagonda. Mu butagonda obwo nasalawo okugonda. Amiina. Ampuliriza, nasalawo okugonda kwolwo otyo newankubadde nga nalina amakonezi. Walimu empulunguse? Mwali mukyalimu empulunguse? Nga tonnaba kakasa? Nga sinnaba kujja mu abasajja bano ababulizi b'enjiri nga tebannaba kusisinkana. Kuba ekituufu nalina abakyala babiri. Otyo era nga sinnaba kubaako n'omu gwe ngattibwa naye. Ng'okyerowooza oba nga pulaani yange yali erina setting gye yasettinga gwe ndiba naye nga mpezezza emyaka 3. Oyo gw'ogenda naye maaso ng'okimanyi nti ate bombi bwe balisigalawo n'ogiweza. Awo saakimanya. Ebyo tewabiteeka mu pulaani. Otyo ekyo tekyali mu bwongo bwange. Nasalawo musumba ne mwanjulira Safasu Kigozi ne mubuulira ebyange byonna. Otyo yaŋŋamba nti tobaako n'omu gw'ogoba. Mesebo oyo yabakuwa yajja okwawulirawo obutuufu gw'olisigaza. Mpulidde. Era mu obutabalwisaayo ekyamazima nabeera naye natambula mu piriyodi awo myezi nga5 ng'omaze okufuna amazima aga Sabbiiti naye nga ŋŋenda n'ensinza naye ofunye n'ebirala ebiyigiriza enjigiriza. Ngenze maaso
n'okulaba wa wennemererwa wa baganda baffe abatukulembera we balemererwa lwaki kyajja ebyo byonna byali maze obifuna. Kati ng'ekibuuzo kiri ekyajjira kapapula nti Yesu singa akomawo leero yandibadde mu kanisa ki? Wali ansa zonna ozifunye? Awo nali maze ozifuna lwa nsonga otyo okufuna kwazo nali nsazeewo empisa ye nga gye nteekwa okugoberera. Mpulidde. Ebyaddako ne mbimulekera myezi nga 5 ku 6 Mukama n'akola ekyenjawulo n'ensigaza omuntu omu omukyala otyo tugenda maaso okusinza namalako okubbanga nga njiga ebigambo ebyo mwaka nga 1 n'ekitundu nengenda mu Yorodani. n'ogenda e Yorodani otyo awo bwe mala okubatizibwa ebiddako olaba nga nina omuliro okutegeeza baganda bange ebyo byotegedde byentegedde nga byesitegedde si byaŋŋanga kubanga sibimanyi. Mpulidde ssebo. Naye Mukama waffe yeebazibwe ekyo kiyandaga agenza nnyongerako n'andaga nti nga bwe yali n'abaddu be abaatusooka gamba nga Eriya nga Enoka nga Musa n'abalala ekyamazima asobolera ddala bulungi nnyo okubeera naffe era naffe n'atutembeeta naffe n'atuteerawo newankubadde ebikemo bijja naye ateekawo akawaatwa mwotolokera. Amiina. N'otuuka emitala ng'omuntu akubuuza awo wayiseewo otya nga tolina ansa naye nga Yesu ye yakuyisizza kubanga baakutadde ku kibegabega esebo n'akuyisa awazibu kati n'akuteeka wali n'agamba kati genda mumaki mu maaso era omwagalwa neebaza Katonda kubanga kati ŋŋenda mu maaso. Amiina. Mu mbeera efaanana bw'etyo eyo mu maka nvuddeyo tutuuse n'okubatizibwa kuwedde ndi mu Advent alindirira Kristo okudda omulundi ogwokubiri. Weewaawo. Era obulamu bwange mu ebyo bye nayongerako oba bye nabaka lwe lunyiriri olwo oluli mu Yokaana 14 okuva ku lunya olusooka okutuuka ku lwokusatu. Ako ne bwe mba neebase n'ongolokosa nkutegeeza kiki kye nzikiriza. Kakube budinda. Agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga mukkirize Katonda nange munzikirize. Weewaawo. Ti mu nnyumba ya Kitaawe mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Naye senga tekiri bwe kityo yanditugambye nti abaagalwa mubonaabonera buki bwerere. Naye agamba agenze kututeekerateekera bifo alikomawo n'atutwala gyali naffe tubeereeyo. Amiina. Eryo nno ly'essuubi lyenyinza okugabanako nammwe abatuwuliriza oba abatulaba nti omwagalwa faayo nnyo ku kigambo kya Katonda. Weewaawo. Kyagamba ky'oba okola. Oyinza okuba nga olina ky'omanyi naye nga ky'omanyi okimanyidde mu bukyamu komawo eri Katonda waffe. Amiina. Bwe ntyo nayanguwa okuba omuweereza atasasulibwa naye eyeewaddeyo okuweereza Yesu Kristo. Nga nakyewa. Mpulira ssebo. Mu kkanisa ki? Mu kkanisa eyeesikanye kuba nali nkyali awo mu kifo we bansanga. Era Mukama mwebaza mu katundu omwo amaka gange ffe tusooka okubeera Abadventist mu kifo ekyo. Mukama nga mulungi nnyo. Nze n'omukyala wange Mukama mwebaza akyaliwo ne mwannyinaze yali asoma otyo naye omwaka oguwedde yawummula naye yawummulira mu kkanisa. Amiina. Ekyo neebaza buki bwebaza kubanga kati bw'oyingira bw'oti ofunye amazima owulira g'otuddemu gennyini nga mpulira nga kiri kitya ate n'abaana abamu mu kaseera akatali ka kigere oba olunaku olutali lugere mujja kubalabako wano. Amiina. Nga bo bawa nabo kye baalaba gye ndi otyo. So kale bigwa bitalaganye naye eyo gye tulaga waliyo kye nandigambye nti kwaya weeri obujulizi bukyalandulukuka. Nsanyuse. Kati mu mbeera eyo nafuuka
omubuulizi oba awerekera ku babuulizi otyo nga ndina kyewa. Mukama nakola ebikulu gyendi. amiina. Mwaka awo tuwere nembye bulungi nnyo tutuuse ku Amini President Ssebo alangirira ebigambo nti enzikiriza y'Abadventist ne bannaabwe nga 3 bawereddwa. enzikiriza y'Abadvent ne bannaabwe ye yakulembera. bannaabwe be baluwa balokole enzikiriza endala zonna ezo baali baziga. yalangirira nga wasigaddewo enzikiriza 4 eruwa neruwa bakatoliki basiraamu basodox baprotestant. otyo mu budde obwo kyenalaba Mukama kye yatukolera nyinza okugandiza obulio nyinza obutakiddamu otyo kubanga abafuzi bwe balangirira ebintu bigenda mu maki mu maaso naye Mukama yateerangawo obuddukiro. amiina. n'obuwonero era kati era nga bwe yakola abayigirizwa. ekiyitibwa leero disitulikiti y'e Busunju ekyamazima erina disitulikiti y'e Busunju erina ekkanisa emu eyezira ye yaleeta naye zonna eziriwo ekkanisa 12 ezo nebaza Katonda enzija yaazo badde njiraba. amiina. agulumizibwa Mukama waffe Yesu. Era nyinza okuga nti twakampinga bwe tuti twakola bwe tuti wano twali okulaba ng'eno etandika kaweefube yali bw'ati eno okubeera ng'esituka kubanga abantu be twali tumaze okubuulirako nga batuweze twasalawo okusabiranga mu maka gaabwe. Leero we twogerera gye twasabiranga Gombe kanisa, Busunju kanisa, Mbalala wali e Busunju kanisa, na Kiragala kanisa, Mate kanisa, ne Nakwaya kanisa, n'Enkuubi kanisa. Kambuuze okkiriza amazima ogafunye ogatuddemu onywedde obatiziddwa ddi? Awo balawo okuva mu 75 emyezi bweza mwaka gumu n'ekitundu. Awo tekiyingidde mu 76 nga gwagala okuggwako. Awo wobatizibwa mugugu ki Mukama gwakutikka? Gwantika ogwewuka ogwewewuka obulamu bwange nayina abantu babiri naye kyemmanyi kimu buli kiro mba mulamuzi. Buli kiro oba mulamuzi? Kubawo naawaaba wabeera oli atali wano kati onodde eri oli naawaaba naye ekyo Mukama yakintikkula kati bwenyingira buliri bwange nebaka sikyayinza ziriyo ebyo bya misango. Obulamuzi obwekimpatira obwo nembukola ki ne bukkakkana nantikka omugugu omulala gwe gw'okubuulira baganda bange kiki Yesu kyayagala era ekyo nkikozeeko mu bitundu bingiko. Baganda bo bozaaliba nabo baganda bange okuva mu Adamu. Naddala senga oba owulira olulimi lwenjogera mpulira nkutegeeza era nga kati bwe mbabuulidde nti nze kyanzijjaye wali kino na kino era wano wentuuse. Kwegamba Mukama Katonda gwakuwadde omulimu ogw'okubuulira enjiri. Amiina. Abantu okubalaga Yesu Kristo Mukama waffe ffenna gwe tulindiridde saawa yonna. Amiina. Alabika ku kire. Era mwagalwa tolindanga nnusu ebyo byonna twabikola nga tumanyi nti empeera yaffe bulamu butaggwaawo. So kati gino emyaka gyonna ogimaze nga obuulira njiri? Nga mbuulira era bino byenjogera nyinza okuga nti mbikutteko mbitunuddeko siwulidde biwulire. Kyanjawulo okuwulira nkati nga bw'owulira muganda wange ali eyo. Naye gwe obikutteko olina obujulizi obukwatikako obutegaanika. Kubanga mwawo mu myaka egy'ebiri egy'obusibe nga tuwereddwa
awaka wange wenyini waliwo ekkanisa. Kwatirira mu katono bwe kati. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Omwami atulaze engeri jajja mu kkanisa. Omugugu Mukama gwamutisse. Kaakati alina obujulizi obukwatikako obutegaanika. Peetero atugamba eno mu baluwa ya baluwa ya Yokaana wenyini we tugenda okubanga nga tumalira wano. Agamba nti nno Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essula esooka okutandikira ku lunyiriri olusooka, agamba ekyabaawo okuva ku lubereberye kye twawulira era kye twalaba n'amaaso gaffe, kye twatunuulira era engalo zaffe kye zaakwatako, ebyakigambo eky'obulamu. Olugero lwokubiri n'agamba n'obulamu bwalabisibwa ne tubulaba era ne tutegeeza era tubabuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo obwabaawo awali kitaffe ne bulabisibwa gye tuli. Bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira tulyoke tulabe mu butuufu biki bino ebikwatikako ebitegaanika Mukama byawadde Ssebaggala byatulombojjera leero. Katukomewo. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa bantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tuliyimba ku kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde puroguramu Yimba Nange egenda okulyoowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kiseera ekyo eky'okuwummulako. Oli wakati mu program Julira Mukama. Mu studios tulinde mwami Ssebaggala era butereevu obutakulwisa katugende kati tutegeere ebyo ebisomoza bannange
buli muntu ategedde ekkubo eggolokofu omulabe tatuula kumumwenyeza nti naayite wagende. Katulabe mwami Ssebbagala. Sebo. Otugambye nti nno ogenze e Yorudaani. Bakubatizza. Sebo. Ovuddeyo. Awo wembadde njagala tuddeyo ko tutandikira awo. Otulage okusomoozebwa okwali awo. Engeri gy'ogendanga ovuunuka. Weewaawo. Otyo. Okusomooza kwaliwo. Kwali okusingira ddala kwali ka ewa taata. Otyo. Kubanga nga bwe mbagambye nti bwe nafuna ekigambo nali sinza kituulira eri balirwana eri baganda bange abeeka so n'eri baganda bange okuva mu Adamu. Otyo. Baganda muto wange yajja ne mubuulira Esebo. N'ayongerako simanyi nnyinza omuwaayira naye ndowooza nalinga Yusufu. Otyo. Kubanga baganda be tebaasiimanga ebirooto bye yabavuunuliranga ebyo bye yabagambanga. Bwe yava wano nakkirira butereevu wa kitaffe n'amugamba nti kati baaba abayita sitaani. Bannange. Tiwangi kati yakyuse mu adventi agamba mbu muli basitaani. Bannange. Kyesimugambangako ng'akikupaatiiseeko. Akimpaatiiseeko amatu g'embuzi. Mukulu wange mwannyinaze yafa. Nenva eno eka ewange kugenda kuziika. Ntuukayo basanga eno taata yali asemba wansi mu kyalo nga bwe kifaanana famire ng'ezimbye. Yes. Kati ntuukirwa mukulu wange we mbasanga bali mu kwewaamu banywamu. Ng'enjogera bweri. Nkyama abatamanyi kigenda maaso bannyaniriza. Nensangawo bakitange babiri. Omu yadda ku munne. Okay. Kati kabwejumbira nga alumamba. Naye nga babimugambye edda babimufunise mumatu. Bitutte ebbanga anterese lwendijja. Akulinze. Nambuuza naye simusanyufu. Kati muto we n'amulaba nga mukulu we ayina kikyamu kyagala okukola awo. Kyava nkwata ku mukono soko gye nnyina kyeggamba. N'akubbawo. Ne tufuluma ebweru. Otyo. Bwe tufuluma ebweru nayina omwana wa mukulu wange ono nga mutadde mu ssomero. Kati olw'okuba nze bwe nafuluma bwe nti ye taata eyanfulumya n'aba nga ate atunudde mu mulyango gye tuvudde. Nze simanyi nti taata ajja. Kati kye yali agenda okuŋŋamba yali alina okusooka okukireka n'alandukira ku kigambo kya mutabani wange. Otyo. Gwempeerera owa mukulu wange. Naga nti kyenjagala otegeere omwana omuweerera naye bw'onooba ogenze bw'anaatuuka e Makerere bagenda kwambaza nannyini kumuzaala. Kisimugamba nga nali manyi mperera mwana wange ekiye pointi yange. Nga kwegamba gwe toyagala mufunamu sibyo toli ku byakujaguza lunaku lwa graduation. Sibyo byali kizibu kyange nateesa ne mukulu wange nti ffe tetwafuna mukisa naye twegattire wamu tuyambe famire yaffe. Kati taata n'ayimirira awo. Kati saasooka nga noono ekibuuzo ebigambo byangamba sinabiddamu. Nawulira buulizi nga taata aŋŋamba akutte mu kifuba ansukuma emabega. Eyanfulumizza nga ye yalengedde dde ekijja kombe eŋŋuumi ejja. Baba nyabo. Kati distance yoona eyapima eŋŋuumi okuntijjula ku nnyindo nenjesamba olw'okusukumibwa. Ngenda okutunula ekyamazima omukono guli waggulu era gungoberera. Abavubuka batera giyita sumagiza. Omanyi ye eŋŋuumi gye bakubanga nga togyetegekedde. Taata ajjayo ekyama ku sipiidi eyanfulumya. Toyina nagadduka oli kisirusiru.
kati olw'okubanga ono yali amaze okwenuula omukono gwe naye erudda awo waaliwo ebiti akwate omuggo nali siina gye nja kulaga kubanga ye muzeeyi mu buzaale gino gyemizannyo twali tututte ku mizannyo gya taata nali muddusi ate nga naye muddusi otyo nali musambi wa kapiira ate naye yali musambi kwegamba nga bwe mutandika nemanya nti siina gye nja kulaga ajja kugoba akufu ajja kungoba ate mu kyalo bijja kuba nga tebikola yali akyalimu bulungi amaanyi ge awo nali mwana wa mukaaga nga akyali yali akyali nadduka nnyingira buyingizi mu nyumba kubanga nkimanyi wano mu central taata tayingira mu kisenge kya mwana kogwe kaŋŋende kati ndabe bw'ajja mu kisenge kyange olwabuuka nayingira nengwa mu lukuubo nenyingira mu kisenge otyo yajja agoba ne muto wajja agoba balwanira mu ddiiro nga muto wa agezaako kutangira gwe namugamba nti nja kumugjayo namugamba nti ayingidde mu kisenge ogenda kukola otya senga tubaddewo babiri musota ne gumulumirayo nja kumulekayo namwesumatulako ayingire taata ng'atabuse kati ebyenno nabivuddeko byo nga tebikyakola ekiruyi kimuwalampye otyo ono omutowe naye teyali muto nti ali awo naye mutowe naye ng'amusobola ne balwanagana nga bafuluma baaba obweru n'amugjawo nensigala mu nyumba nagenda okuwulira ng'akomye naye ng'ekimutta ekitudde mu kifuba kye ye mutabani we okufuuka omuadventi so ne muto wange kiwaayiro kye yankuba nti bazadde bange kati mbayita sitaani abaagalwa omwana bw'akyuka tategeeza nti taata we aba afuuse sitaani nedda omwagalwa atuwuliriza omwana bw'akyukira katonda aba awulidde eddoboozi lya katonda era ng'agenze kukola katonda by'ayagala era nga naawe jjukira katonda ky'ayagala amugamba sangamu ekitiibwa nnyoko oba sangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nyingi mu nsi naye abaleeta saakasi bawaayira badde mbasaba mulongooseemu otyo mu ekyo awo nvuddewo nti mu famire ekyo kyekizibu ekyajja jjukira bangoba nina abaana basatu wali wazaala dda bulungi kati ankuba naye ekyo tekyewuunyisa omwana takula wali kitaawe kituufu ne bakulu bange yabakubanga mulaba atisobola okukuba gwe kyokola kukanya misinde oba kugumya mugongo oba omunyoomye bw'ogumya omugongo n'ogumba bwoti oba omunyoomye olina mudduka omulage nti no taata otiibwa bwe ntyo okusomooza okw'ekika ekyo mu famire awo ne kuvaayo tuddeyo wali we twakomye bwotyo kakati awo wembadde nga tuli mu gundi kubanga kati bwe tutambulira mu buufu obwo ogambye ti nno ekkanisa ogiyingidde kakati mu kanisa omugugu gukutikkiddwa waliwo watuleeteddemu wali eri kati ate n'obeera nga oli wakati mu bakyala bababiri oyinza otubuulira kubanga wakatulekeddeyo kanaakukosa okutubuulira engeri mukama gyakutaasaawo si musango kubanga otyo mukama yannyamba omusumba kigozi amaze okumpa amagezi nti gwe basigaze okutuusa sigala n'abantu betukusanze nabo awuliriza teriyo musumba akugamba nti genda okube omukazi mugobe olwokuba nti osangidwa na basatu osangidwa na babiri naye ekyokukola kya mulundi gumu kutegeeza katonda omuddu wo naze naye ayina emigugu era emigugu giija agikukwasizza ye katonda n'akola ekisingako obulungi amiina era mu buli ngeri jjukira nalina ebibanja nali muntu mukulu nga nyina ebibanja nga 2 otyo era bwe nabalekawo awaka bombi nengenda mu kibanja ekirala kuba kyaliko walako mayiro nga 25 okuva we nali ngenda okudda nga omu akoze amanyanga ge
funyeeyo munne era ng'agenze kwegamba yasalawo yeefunira omulala bwe yalaba nga ekituufu kiba kyogerwa era nga kitegeerekeka nti tebayinza kubamba meka babiri kati yeye yeerowooza n'agamba nti yatasaanidde n'agenda oba wamutabukira mu ngeri wamulaga obukambwe nakuuma nnyo ekigambo ky'omusumba ate jjukira ampuliriza ono ye Ssebbagala ayogera naye omuzeeyi oli omusumba ye kigozi mu mbeera efaanana bwetyo nga ndi muvubuka oli yali taata kati agasa ebintu bimeka bibiri obuweereza eri Mukama obwakabona otyo ate nange okuba nga nzaala amiina awo nali mpuliriza bulungi era nabimulekera ne tutambula bulungi nnyo kati omuntu neyeetegula bweteguzi yekka bw'atyo n'afunayo omulala ne twawukana we nga naye abaana mubalina twalina abaana babiri muye n'agenda nensigaza abaana bwentyo ne tubeerawo amiina kati Mukama nankolera ebikulu ku ludda olwo siina mutawaana so kati gw'oli okwetegula wagulabanga mukisa walabanga Saara Katonda gy'ayanukudde natunula nembitunuulira eyamutegula nali mulaba nali mumanyi naye saayina nyiike gy'ali kubanga ate teyali weewala yali mukwano gwange era nga nsobola n'okugenda nenywayo ekyayi era buli ngeri nasigala nyingenda netuba nga tulina empuliziganya kutuusa ye Mukama naku zino myaka ng'ebiri emabega n'awumula naye nga tetulinawo mbojja nyiina ne gwe yatwala ate teyamulekawo oli naddayo gye namujja era netwasigala ffe tetulina buzibu nolwekyo nti mu nsonga eyo ey'okwawukana nabitunuulira naye ebigambo byajjanga bivuga mu bulamu bwange dindirira Mukama kyanaakola era bwe yakikola saayina buzibu bwonna ate ne bannange tebaayina buzibu ne tusigala nga ffenna tuli bulungi amiina omulabi waffe omulungi akadde ke katuliira empinga era mu kaseera kano ndowooza olabye Mukama Katonda waffe engeri gy'akolamu waliwo ebintu ebimu olusinga biyinza n'okweraliikiriza n'obeeraawo ng'onyiikadde naye ate Mukama waffe atukakasizza nti ajja kubeera naffe talitwabulira n'ensonga erabikanga ennene nnyo engeri Katonda gy'agiwewula n'agikuggyako mu butuufu tosobola kubinnyonnyola kale n'olw'ensonga eyo tumwesige tumwekwase ye atutembeete ye mwennyini atutambuze obulamu bwaffe okubutuusa we bulira okulaga nga tumaliriza katusooke tufune akataleke kaako ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe nti omwagalwa enkya oba mutuntu oba akawungeezi oyinza okufuna obubaka Katonda bw'atumye okuyita ku leediyo ku TV oba mu bitabo oba mu muntu n'amuleeta ewuwo n'akubulira Katonda kikyayagala bwekebera nti oweebuuseeko omwagalwa tereeza ekyo kyolaba nga okiweebuuseeko ate totya binaddako kuba ye afaayo afaayo ajja kukulabirira ate afaayo sitaani mukambwe nnyo n'ate Katonda wa kisa nnyo era osobola okuyimirirawo agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo obadde watututteko wali eri eka nga waliwo ekkalisa mu biseera eby'omufuzi pulezidenti Amini nga batuweze awo wennyini awo wetujja okutandikira omulundi ogunaddako tusooke tufube ekifaananyi ekituufu tutegeere Amini bwe yafuga bwe yawera eddiini ey'Abadiventi n'amadiini amalala nga 30 ate bannaffe ne basigala nga basiiza kyekyaliwo kubanga ebiseera ebyo tubimanyi byalimu n'okufa kungi kuba byali biseera bya dduka kale n'olw'ensonga eyo awo wennyini we tulitandikira omulundi oguliddako weebale okubeera n'obugumiikiriza obw'okwota puroguramu eno obuliro era tusaba Mukama Katonda ayongere okutukuumira ayongere okuwa okubikkulirwa na bingi by'osobola okubanga weefunira mu puroguramu eno agumye okukkiriza kwo era tubeere ffenna omulundi guli gwalijja okututwala ate nga teri n'omu ku ffe atasaanidde alyoka agulumizibwa emirembe gyonna tuweereyo essaala eggalawo twebaza omwagalwa kitaffe mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu weewaawo
atatuleka kubeera nga tuli fekka n'otuukiriza ebisuubizo byo Mukama tukwebaza. Weebale. Abaddu bo n'abazaana bo ebiro bino twetaaga nnyo okudda gy'oli. Weewaawo. N'omubi alesse ebikemo bingi. Naye taata omusaasizi saasira buli kinoomu awulira pulogulaamu eno. Okutegeera nti wooli. Weewaawo. Era otwagala era totuyinza kutuleka bamulekwa. Era bwe tuba nga twewaddeyo gy'oli okusalawo kwaffe okuteekamu ekitiibwa bwebaza taata. Ffe baani b'otaddewo okusigala nga tukyawangalira mu nsi eno ezitoye okumala ebbanga erifaanana bwe riti. Abaddu n'abazaana tukwegayirire tuwe omukisa tusobole okunywera mu kigambo kyo, tusobole okuwulira eddoboozi lyo ate tusalewo okugoberera. Weewaawo. Teekateeka obulamu bwaffe amanya gaffe taata ogateeka mu kitabo kye eky'obulamu mu linnya ly'omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kale tunaddingana nate omulundi oguddako. Mukama Katonda akutukuumire. Beera bulungi. Weeraba.